kimu ku bitongole bya gavumenti ebibangula abantu mu by'emikono era abantu bangi abalina obukugu n'obumanyirivu kyokka nga tebalina mpapula zikakasa bukugu buno ng'ekitongole kino kibagezesezza era ne kibawa empapula ezenkana n'obukugu bwe balina. Olwaleero omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza Keti Lamaro alambudde emirimu egikolebwa mu kitongole okuli ettabi ly'Erugogo Vocational ne ku Saapolo wano mu Kampala omuli ekifo abayizi we bayigira okuzimba, okutunga, awakubirwa empapula n'obutabo n'ebifo ebirala. Lamaro asabye ekitongole kino okubangula abakozi ba gavumenti okusobola okubaako ne be bakola nga bawummudde emirimu gya gavumenti naddala emirimu egikuuma obwongo. Many of us who are about to retire, really for retirement, I think DIT can support us in that area. So it's an area you need to look at director and your team on how to help we civil servants transition better into that world of work in quotes, which is more practical, that will enable us to survive beyond 60. Onera agumizza ebitongole ebigenda okugattibwa ku birala nti bigenda kusigaza amaanyi gaabyo era tewali kigenda kukolebwa nga tebabategeezezza. To assure you, Chairperson and Director, that this matter will be an open process. We shall update you from time to time, and there is no intention of government to disadvantage anyone in this merger process. Akulira ekitongole ki DIT Patrick Byakatonda n'ategeeza nti omuwandiisi w'enkalakkalira byonna bitegedde bulungi era basuubira nti bigenda kukolebwako. Tukoze ebisinga nga Business Incubation Center, nga abantu betugezesa, nga byetukola naye ng'ebisinga tubituuseeko. Kati mu kusomoozebwa kwaffe ntugamba ekisooka tugamba sente tezitumala, twetaaga esente ezeyongerwako. Dr. Ruth Musoke Biyinzika ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ekitongole ki DIT agumizza abakozi ababadde baweddemu essuubi olw'okuba nti DIT emu ku bitongole bigenda okugattibwa n'ategeeza nti kino kirambuluddwa bulungi era obuvunaanyizibwa bwabwe bwakwongera ku mutindo gwa certificate ya DIT esigale nga ya muzinzi. DIT erina ISO certification naye ne tuwongerako n'essira n'agamba nti senga certificate eno tufube tugikuuma omutindo twongeremu n'amaanyi nti ne bannayuganda bana bafudde wano bagenda ku byeyo oba ogenze kukola wa oba mu nsi z'abazungu oba zabuwalabu ofuna certificate eri ya DIT ebeere nga ezitowa nnyo ate. Musoka ayongerako nti gavumenti bagikwatiddeko nnyo okulwanyisa ebbula ly'emirimu nga bafunira abantu eby'okukola era nga baakulambula amasomero gonna mu Uganda agakola eby'emikono mu ngeri ey'enjawulo okutumbula enteekateeka eno. Tugenda kuteeka nnyo essiira olaba nti ne mu secondary schools ebintu bino emirimu gino egy'emikono okutusomesa ekintu ekyo kikolebwa bulungi era ffe nga kansa akakiiko akafuba tulondoola okulaba nti engeri abaana bano gye bakozesebwamu emirimu gino ejja kuvaamu nga bulungi. Stella Nandawula ne Richard Mwanje, BBS Telefina, Gambuuze.